wabaddewo akasatiro mu Kibumbiro zone Busega mu Gombola y'Olubaga. Abatuuze babadde bataasa munnaabwe Fred Mugisha abadde amanyiddwa nga Kyakabaale ku muganda we atategerekese mannya abadde amutematema okutuusa lwamuse. Abasajja beetegeetenye ennyumba tugenza okujja ng'omwafudde. Mugisha abadde musuubuzi nga muganda we okumutemula kigambo abadde yakamala okufuna ssente z'ekibiina emitwalo 50. Abo bagamba yadde emitwalo nga 5. Akati ndowooza yazirabyeko n'amanya nti bwamutema ajja kudduka nazo. Oyo memba munnaffe mu kibiina era kasumaawo bwe basse Mugisha muganda wa mutemulidde muzigo mwabadde abeera nga kigambibwa nti abadde yamuleese olunaku lwajja ekiro okuva ebushenyi. Abadde bino nga bigenda mu maaso bategeeza nti muganda wa Mugisha nga tannemutemula asoose kwagala kwewa butwa Mugisha bwamulemesezza ekizzeeko kyakuyingira mu nnyumba n'atandika okumutematema. Obwedda buli agezaako okumutaasa ku Mugisha ng'amwambalira. Atema n'amala n'afuluma n'aleeta ejjambiya n'alaga n'addayo n'atema. Omanya omuntu kutema n'atema tena na muntu asobola kumuyamba. Baraza okumutema bagenza bane bagirulanga lyalajana ne bava bamutaase bajja okutaasa batingo najja ejjambiya okubatema wano badduka bwe batikatulungaddeyo ng'akola ki ng'atema. Wetuukidde mu kifo kino nga poliisi ekola kunoonyereza yeekebejja omulambo. Waliwo edduuka omutemu ono gy'abadde atukidde okuwona abatuuze okumuganyambula poliisi gyemusanze n'emukuba amasisi mu kugulu okusobola okumukakkanya era nannyini dduuka Anna Nalwadda atubuulidde ebibaddewo. Abadde agigaludde oba agitemye agisudde n'egwo n'enziruka n'ekweka mu kalina n'ayingira muno abasajja bazze bangi abasirikale ne ba difensi bakuba amasasi nga ganyufu. Abakulembeze nga bakuliddwamu amyuka mmeeya w'e Lubaga Asumani Ntale ne difensi w'ekyalo Emmanuel Kigozi bavumidde ekyabatuuze obutawandiisa abantu baabwe mu by'ebyokwerinda. Bw'oba okyazizza omuntu wo nga waliwo azze okukyalira lipootinga naye ono teyalipootinze kwero si wano kutegeeza nti banaye nyinako muki ono atemyetemye omuntu mu kitundu yaffe tetumumanyi wabula gwe batemyetemye ffe tubadde tumumanyi era abadde mutuuze waffe tuludde naye ebbanga. Era nkubiriza poliisi enoonyereze etuuke ku kyavuddeko ekyo kyonna n'okubeera ng'obukuumi buteekebwa mu kitundu kino okulaba nga ebintu bino tebiddamu kubeerawo. Oluvannyuma omulambo gwa Mugisha gutwaliddwa mu ggwanika Mulago era nga myuka omwogezi wa poliisi mu kampani y'emirano Luko Wesigire ategeeza nti okunoonyeza kugenda mu maaso. Poliisi yaffe ey'Nateete eri mu kunoonyereza ku ttemu eribaddewo olunaku olwaleero nga lino ettemu libaddewo mu kitundu ky'Ekibumbiro zone. Yudaya Namyalo yakusakidde Guleno ku lwa Bukedde TV.